mukyalo kiddibwamu bulungi kale tuddemu ekya Brandon ekya Brandon kyabuuzizza zikizamu olulimi kwolwo olunaku comedian gwolabe gwonaalaba nti nga takoze funa bulungi gwonaalaba nti takoze oluusi ebigambo bijja kuba bimusaliddwako oba ekyo ekisooka twakirekera Mariaki ekyo kyo twakimuwa Mariaki ne tumuwa ekitiibwa kye nga ye Mariaki naye bakomediani abasigadde muganda wange ndowooza namwe mukimanyi Bobby ne Nero tuli kirala era nga ngenda bebaza mwenna bakomediani mwenna mwana muli bakabi era mwebale tubeerawo mu magezi ago nga yisizaawo akategedde kategeere magezi ekizibu kya Uganda kiri kimu Uganda teringanga oba Nigeria oba America oba UK Uganda tulina ekizibu kimu we mulaba omuntu agiraagiramu ate mwagala nnyo okuba enkokola so enkokola ezo nze ngamba ekyali tute industry eno mu maaso kubanga buli omu akola ki ayagaliza so nze wonyima drop ng'oganya okumpa drop okiwulira oba tolina kyonsazeeko so nange drop gyompa eyinza okunyamba naawe ekuyamba kubanga baba bagamba kitegeeza tewaliiwo nkubagana yonna so enkokola z'abakomedians zitenda nnyo okubeeramu temutera nazimanyi oba bayombo babakola ki babayimbi beeragako Bebekulu tekigaana gamba kamiliyoni aga kamiliyoni sikwagala oba Bobby n'agamba gundi sigamba Bobby waffe ono ow'ennaku zino amba oli Bobby omuyimbi n'agamba Bebekulu ekintu ekyo nze sikumatira naye bakomediani atula naawe awo n'alya emmere naye nga takwagala munnaani bayinawe empaana y'abakomediani munda so ezenkokola ffe tetuziriimu era abakomediani mwenna abali eyo nze sirina gwe ninako buzibu newojja n'okuba jjooko yange ate ekyo nkyagala nnyo because okuba jjooko yange ate kimpa amaanyi okwongerako kitegeeza ndi wakabi so saagala komedian wulira nti oyembera jjooko yange ogikuli eno ati ebigambo bingi tebiggwayo ate newakatakola ki kwolwo lwe tugenda okulaga nti tuli basajja tukola comedy comedy tumwewulira nze saakira ku makya muyonka natondebwa ekyo kyendi ate maama wange akola comedy osanga yali so mujje kwolwo bannange tubakoola ate abasajja bano kasita bateekamu ssente olaba tabula yabeeri n'agamba kambateekemu stabana n'agamba Skype n'agamba kitegeeza kati abalala mmwe baani olaba ne Brian wako olaba osituse tamala gasituka naye olaba singali mu press conference ngala singali mu ndala naye asaze wajje basajja kitegeeza amanyi nti baaki waliwo n'omulala ye musajja yekka gwe mmanyi akyasinze okukyewulira aliwa naye tasituka bamwita Alex Alex Spaka TV manager w'omuyimbi Kante oyo kayita situka naye olaba naye azze afuna sente ebaida inawo balina ekyevu so wetuvaano tugende tuwagire mwana muwala oyo ate omuna tusonye okiyisaawo atuze akazindaale wa Brian wako abeeko nebyatangazi byako ekisookera ddala tuli baana bawaka osooka tegeera oba okola ekintu sooka otandikire muweewuwo tegeera abeewuwo bali batya ekyokubiri ekibuzo kyombuuzizza nayo kiraga bwerazi okiraba olefaamu etuuza abantu bameka labonite etuuza bameka ate nze kyemmanyi n'abantu abagenda mu labonite era bavaawa bava eno so twagezezaako okugondezaamu abantu baffe ka transport yako tembwajje ku labonite twasaze tukireete waka tuli baana bawano betugenda okukola tuddiza baawano waka so bajje batuwagire tubaddize n'omutima gumu ekirala omuziza twali twayawukanamu oba tuddiŋŋanyemu twawukanire ddala mwala ali ono muganda wange nnyo asobola okugalamiza nakuba kibooko te nange nsobola omugalamiza nemukuba ki tetugize kuwawuka waliwo ebigambo ebyayita Bobby Brown oba obijjukira kasita twali twakawukana we tuteba baba wiiki emu ne basifumya amawulire mu mwennyini mwagafulumya nti komedi agudde kitegeeza Bobby alina okwawukana kwabwe kwaleta komedi nakulaki kubanga nze n'omusajja yangambako Rain n'agamba musudde ekintu twali kushaya bamadrati emukono nagamba musudde industry
kitegeeza wetwayawukana comedy yali akoze eki tewali competition that's why bakubaka wewevu kati Rain ali wala ekyo kyonkyogera nze mwagala ali wange akabanga oketwayawukanamu kati Rain sawa zino bamukomba Madrat nekikone Rain ani asinga Madrat Maria kimu ani asinga so fetwakomyewo tubateekeko akazito bakawuliremu sponsoring ekikulu ky'abakomedian ekiridawa nakutomezi ngamuka akusomezi tugenda kubeera nogula mukaaga tugenda okubeera nga tabula twavaayo netugamba tuyambe ku bantu bano ba mu kitundu kyaffe netubeera ate obaolya emirimu gyabwe bagikolera so mu mbeera eyo tuvaayo tubayambeko obaolya abatukize ku bimu ku bigendererwa byabwe ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakuyamba ku baana abatalina mwasirizi n'abo abalinako obulemu so nga tulaba nti idea ali nnungi gye basitudde naddala nga bayita mu kuyimba ne mukola komedi waabwe so twavaayo tubayambeko oba oli awo tukwateko naffe ge tusobola okukwata sho ebeerewo ngeri successful tusuubire munagabayo ku birabo oba ku ttaka olunaku olwo ebirabo bibeera bingi naddala wetubeera biyinza obutabeera ttaka naye ebirabo bibeera bingi prosesi y'ettaka eba erina okubeera ng'etambudde ebbanga n'ebbanga naye olumu promotion y'ettaka tugiteekawo mu mwaka buli mwaka tugaba ffe ettaka bakasoma baffe abazze batuwagira bakasoma baffe abazze batugulako kati ku bino ebya naddala mu bivubi bye tubeeramu waliwo ebirabo bye tujja tugabamu bingi bye tujja tugabamu for example tubeera mu big zone ne tugaba ebirabo okusinziira ku bwetaavu bwaki ku bwetaavu bw'abantu so musubire ebirabo era nga tuzze mujje bangi kyetusooka okubakubiza mujje bangi so mugiwagire tugenda kubeerayo naffe nzize mbalaba nnyo ku bintu naddala by'ennansana muteekamu b'ennansana bokka oba ne bannayuganda balala bali so kale munansana olwokuba nti nno we ofisi zaffe mwe zibeera kitwanguyira okubeera ye kati tunaabulawo tutya ng'ekibulo kiri mu kitundu kyaffe kyakubiri abantu abo nabo basooka kutuukako ffe kuba ffe bangu oba oli awo okubakolaki okubadduukirira so mubeera eyo kitukaluubirizamu okubeera nti tuva mu bitundu ebitali bya nansana naye nga soon tugenda kuba tusembera n'abo batwetaaga oba oli waliwo bangi abaagala okumanya tabula gyeri nga tebali mu nansana so tujja kujja nga tusinzira obwetaavu bwabwe tujja kujja nga oba oli atubanoonya oba tubatuuka abantu babulireko we musangibwa offices we ziri wennyini kubanga abantu balaba nga mulanga naye bayinza bati bamanyi ofisi yaffe ziri nansana ku masitoowa wetusangibwa bw'oba ova mu tawuni oviramu ku Senale banka oba opposite big zone bwava ku Ema Road oviramu ku Kenjoy tuli ku market building room 1819 ofisi yaffe oba oziraba. Okay, omuntu akulaba era yandiyagadde okumanya singa aba ayagala ettaka sente zammwe zitandikira mu sente nga meka ow'ettaka ng'ayagadde? tabula tugezaako okulaba nti buli muntu tumusobozesa okugula ettaka mbeera nti twatuka ne tugamba nti omuntu asembayo okubanga afuna ekitone ennyo ayinza okufuna nga miliyoni nga 2.5 miliyoni 2.5 waliwo osobola kugula wano ng'oli mu Wakiso ettaka eryo ojja ddifuna mu kampani mwate ng'ogule ate nga woguze wuwo saagala mulimbibwe nti osobola okufuna sente ezi miliyoni 2.5 ofuna woogula ng'ogenda kubeera oguze mu kampani ettaka eryo liri tulina eseti yaffe eya Naguru estate ku miliyoni 2.5 tusobola okufuna ewantu wooteeka ennyumbayo ate sente ezo oyinza okuba nga tozina mulundi era sente ezo tuze tubagamba nti tulina enkola ya kibanja miliyoni 2.5 osobola okugamba naye agamba akatandike ne miliyoni 1.5 fune weeteeka n'osasulako then balance tukuwa ebbanga bwojja okolaki wajja okubeera ng'osasulira bbanga eryo etalimu interest etaliko pressure etaliko mbeera ya kunyigiriza so polodisi kyagenda mu maaso tulina assets nyingi nnyo mu bitundu ebyenjawulo tulina muno munansana tulina poloti ez'ebyapa tulina kati ebyapa tutandika ku miliyoni 8 osobola okufuna poloti nga 5 ku 10 n'ekyapa oba olyawo n'ovaawo nakyo era still ku nkola ya kibanyampula enjawulo etuliko mu tabula
okulambuza kwaffe jesifuna kufunye kirowoozo nti njagala kulambula ojja ku kampani yaffe tutulambuleko tukulambuze tukukomyewo oba togenda kugula oba ogenda kugula oddeyo waka naye kigendererwa kyakulambuza ngaogenda kukola kuba ekikulu bwetukulambuza bwetuvaawo nga tugambye nti masanyalaze n'amazzi enguudo nteeketeeke bulungi distance okuva kukuba paka ku site distance nungi oba oliawo okusobozesa okuvaawo n'ogenda e Kampala esete ekyo tukiteekateeka nga tusinzira ku bantu nga bava ku estate nga badda e Kampala so mu mbeera eyo tubakubiriza era mujje tuwagire mujje mutunoonyeeko mujja kufuna ebisinga okubanga bulungi n'abannayuganda mujje mubeerewo ffe nga Skypins Tours and Travel tusuubiza all the best that day jjukira ffe tudiringa mu kutambuza bannayuganda agenda kunoonya mirimu mu mawanga g'ebweru omuli Canada, America, that is USA, then of course na Europe era nga tusinza okusimba amakanda. Skypins Tours and Travel tusangibwa ku Haruna Mall level eyokusatu yonna yaffe ojja buziku level eyokusatu neweebuuza tusobola n'okuwa consultation ya bwereere no inquiring all about your next travel ojja kuba otusangawo gwali ewala ng'ogenda laba vidiyo eno tukubirewo ku namba y'essimu erizo 709 779 so nga ate tulina neya office ye ya 0414 637 9 yeffe ba Skypins Tours and Travel sebo bakama bange omukulu waŋŋambye kwolwo ennyini agenda beerawo kyakoze walala ajja tikola ne wano press conference zibadde nyingi natasobola kujja wano naye nantuma naŋŋamba ku lwomukaaga ajja beerawo kale abo bubaka okuva mbanafa wa Skypins Tours and Travel munzikirize omuzindalo guno ogugende eri bannaffe bapafoma era tomanya bayinza okubako kye batukolera wano okubalaga nti ku lwomukaaga bo bali ready ebizindayo gyo bijja egigenda okutunula batubuuzeeko batutegeeze n'enteekateeka kwolwo olunaku lwegenda obbeera. Yes, all right. Ngenda sooka ddala okwebaza Mukama Katonda otukoledde olunaku olulungi olutaliimu nkuba so atwadde obuludde obulungi ate n'atwa obulamu okulaba nga tutambuza ekintu kino. Nzireko okwebaza aba media house webakiyita saba media house eri wano mukoze kyamaanyi era mukola kyamaanyi tusitula so mbebaza Mukama abongere kibisinga okwagala nebaze ne bapromota baffe abataddemu ekivulo kino sente nammwe mbebaze nga tabula property Skypin abo bo babooya oyo tulinga ba Luganda yasazeewo n'agamba katukwateko ekintu kyonna nga kyamulembe ddala bangi nnyo tulinayo kyusi taliiwo balina gye bagenze wamu ne SPC Grand Miller naye waaliyo yakola obuwunga naye akikwasaganyiza akitaddemu omukono so okulaba nga tebaliiwo babagenze kuziika bafiiriddwa omuntu ow'ekitiibwa bagenze so bagambye naye ku sho bajja kubaawo ekiddako ddala njakwebaza muganda wange Bobby Brown gwenkola naye ono ye naye akoze kyamaanyi nnyo okulaba nga tubaawo neebaze ne Stabana ataddewo ekintu kino okulaba nga kitambula kubanga y'omu eyatuwa amaanyi n'agamba musobola okukola ebiseera ebisinga twali tumanyi tetusayimirizawo kintu weki kubanga tuze tubikola naye nga tulimu olukusaagiriza naye ku luno twagenza okulaba yagenza okulaba n'agamba basajja mmwe olabika temumanyi kyemuli musobola okukiyimiriza era musobola okukolera ddala so ne tusobola tukiteekewo sitya kubanyona bigambo bingi nze ntya kubeera ne action ndiwa bigambo bitono era kyobola abasinga temutya kundaba naye mundaba ku stage nomugaa ebyono kati eno mba mulala ate ku stage nawo mbaki mba mulala nze ndi musajja wa bigambo bitono okujja ku action zenkola zokka jankulo omukaaga ogenda okakasa niro yaani kubanga nze manyi mu comedy ekintu kino tetwakisoma busomi comedy tebakusoma togenda teriyo ssomo lya comedy tebakulimba ale comedy ozaalibwa oli ekyo tunulira abasajja nga bamooti bazaalibwa bali ekyo maliyaki bazaalibwa ali ekyo madwata nkiko
nze njogamu Maulan and Rain bonna abasajja obalaba kwegamba kino ekiba kitone Mukama aba yakikuwa so nange kulwe mugenda okukakasa nti ekitone tukirina tulina ekitone bannange so njagala mutudduukirire mubeewo mutu tetugenda kudda eno ate tusabirize biki kino tukikoze kubanga naffe twagala tulina betwagala okuddizaayo kubanga nga nze ttiimu yange ne Bobby Brown tulina kyetwagala okuteekawo badde saagala kiyisaawo tegeera bantu kikigenderwa kyaffe kyakola show naye kankiyiseewo kubanga nyinza obutafuna kaddi tulina ekintu kyetugenda okutandikawo nga kiyamba kuba kateeyamba era twagala bateerawo tewakisaawo funaye tubateerawo oba ssomero ondiko obulemu biki twagala kulya kubalema obugaali ne fiizi ng'oli omulema mulimu abalema abasoma twagala babulemu bokka oba oli mulamu totawana kuzunga olina osobola okwekola naye nga olina obulemu betugenda okukwatako kola olunaku era tugenda gabako ku fiizi awo ku stage tugenda gabayo ku obutebe buno obuwirukye obwabalema bintu bingi bitugenda okugabira abantu abo bakateeyamba so kyekigendwa kyaffe ekya show tukoledde ebbanga ddene naye tulaba tulina naffe okuddizaako ku bantu baffe kola tubakowoola mwenna abali ewala n'ewala mujje naffe mutwerekereko tusobola okukwatirako ku balala naffe betwagala okuyambako so muganda wange ebirala oyinza okwogera mukawo nja kudda oluvannyuma kamala okunywa kugendo k'amazzi naawe okimanyi enjogera nnyo ntera okuvaako Okay, Bannayuganda mwenna abatulaba mwenna amanyi bohozi nze Bobby Brown oba Bobby Brown and Niro comedian asinga okwogeza Bobby kunya obujingi nsiko emanyidde okusookera ddala nga sinagenda mu kupeera ayagala ngenda kwebaza bannamawulire bonna abasobodde okubeerawo wano bane mwebale nnyo kuba gundi nyingi naye musobodde okutubeerawo neneebaza President Brian Wako webale nnyo ngenda kwebaza sponsor Skypins Tours and Travel asobodde okuyimirirawo kweno press conference n'agamba ebeerewo no matter what era tukweyanza nnyo tweyanza ege neneebaza Tabula Property Consultant manager media yakikidde company naye tugyebazawo masitowa webale tubeererawo nja kwebaza Stabana oyo muganda waffe kuva 2015 nga twakatandika ekintu kino twagala tukweyanziza nnyo nja kwebaza manager Tony nebaza Tizo timu yonna banemwebale Moriandra nawe tukweyanza nnyo webale tubeerawo nawe bale tubudaabudo batubulirira biba bisobye natukumaakuma waliwo muganda waffe oyo manager waffe oyo akotasobodde kujja ey'omukubagi tubadde stage twayanza nnyo tweyanzege ngenda kwebazaako ensuso ennyo muganda wange abagambe Aaron yani tuli mulumbe anti jogedde linnya liri ku mutima Niro by the way nkwebaza nnyo bro from bottom of my heart I love you my brother me too twagala nnyo kuba ku ntobo y'omutima gwange si byalwali naye nkwagala nnyo so bannayuganda tutegese ekivulo kino nga Niro bwagambye sijja kwongerako bingi nnyo ne kubeera nga tubaako kimu kyetuzza eri abantu abo abatasobola kutuukirira mirimu mirala bakufuna akasente mu budde ng'abaliko obulemu olwo olunaku Allah tukwasizeeko tusobole okukifunamu era nga ga amazima tujja kulweddizaawo ebyaddala era nga tujja kubawa nga kampuni bwenaaba esazeewo ng'era Niro bwayogedde era management yonna weeri era tubeeyanza nnyo Skypins, Stabana, Tabula Properties, Chusi, SPC Green Millers bane tubeeyanza nnyo mwebale tubeererawo so olwo olunaku tubalinze okuyingira mutwalo wano Kole Farm VIP 2 tebo ya 5 aye tugende ematuga ku Sunday Spread Gardens ekikulu omanyi obuzaabuza abantu ogenze nogamba mu linnya lya Allah tuyogera nnyo Allah kutuukiza gwe Katongole Simon ejja kunganza omuyisiraamu Mustafa enze n'omusajja mu kisiraamu omanyi nnyo amanya gange oyogera subhana wa ta'ala ne bannange
olwo lyonna tukyali awo. Ekintu kino abantu abamu tuwulidde ebigambo bingi nnyo, waliwo ebigambo byenawulira ebize byogere ate tukikinawe bakitondeka era kati obireese wano. Ono ayagala nnyo olwali, buli wabeera abira mu lwali, so alina kyaŋŋambye wano naye nga kiyinza obutakola ku ssaawa zino naye kale tumanya tujja kimaliriza tufaayo atera okugwa eddalo waba tewali byakunywa. So baganda bange mwenna ne ttiimu yaffe soka okyange mbakifamire nnene era eno ttiimu nnene y'amaanyi no mulimu abantu abavumwa era singa nze ne Bobi tetuliiwo era embakifamire twatandika n'omusajja Tony Moliandra Tizo bonna bali waliwo nekyali waffe kanso naye atera okuddukadduka ate amawulire oba amawulire bazungazunga bwe batyo naye tufaayo waali bangi nnyo betukoze nabo. Abamu bagenzi batuvuddeko ne bagenda ne batuleka naye kino nkakasa ate gye bagenda bo bategeere nti nofe ate tulina omulamwa. Ebintu byaffe si byakwesoma si byaki kyetuli tetugenda kugamba abantu ate tuli kino kyetutali kyetuli. So njagala mutuwagire nga mumanyi tumuwagira abaana bammwe. Nze omusajja ono mwenyumirizaamu ebintu bingi. Stabban azze nga akoledde abantu bangi nnyo ddala naye yasalawo n'agamba Bobi and Niro okuva olwaleero muli bange era musobola okukolera ddala ekintu ekyenjawulo era ekitwala abantu mu maaso ekiyambako kubanga nze ndi musajja muyambi mpozi ono naye nze bannange nowujje wange nga nina mumutwalo gwe nnina ngukuwa nensigalirawo mwalaali simanyi oba ekyani akisobola kati muganda wange ye simanyi kitegeere omweyogeranga Bebekulu sokuwemu n'abantu akapero byensoma bwesomye tetumanyi oba bitumu sebo nange nyamba yo bannayuganda mwendoboozi bamuta Bebekulu nga nayongera obategeeza nti ennaku z'omwezi 11 tugenda beera Kole Farm nga bwana bwange buno obutabani bwange Kabobi ne Niro buli Kole Farm. So mujja mubeerewo bannayuganda tubuwagire Buganda bwange bwana buto bwana bwakavaayo njagala bubeere nga bwakabi mu Uganda. Toyogera sagala oyogere nga njogera Bebekulu tayogera nga abantu balabogera. So olunaku olwennyini era ngenda kwebaza aba Skypins Tours and Travel nebaze ne tabula mpozi nekana akasajja akalwali ku poliisi kano kekani mpulira kani ako kasitabbana akasajja kaloneka amaanyi kale sijja kwogera bingi mujjoba mujja kati bannabo era nebaza n'omusajja wa Kabiga wayita Erikenzo kubanga y'omu ku baagula tebo y'omu ku basobodde okugula tebo baaguze tebo Erikenzo atubiddewo natukulira ne ku bantu so era naye yagambye agenda kubaawo pasawesi ne Bugembe naye yatugambye mwalaali waali nemumbanga temulabye drop simanyi tebaliiwo n'omulala yaguze tebo bamuyita mukisa gwa munno mukisa gw'abantu yoyo mukisa gw'abantu oba yoyo mukisa gw'abantu oyo eggwanga lyemanye nnyo oyo yekalakasa oyo eyeyambula ate byani abikubuuzizza yaguze tebo bale tugwebaza n'omugaga omuto yaguze tebo yazigwadde twazifunye funyeko ekitula omugaga omuto naye yaguze tebo so nga ye ekikulu kya byonna gundi eno press conference eno gundi ono yani ono yali asazeewo ebeerewo lwali lwakumeka lwali lwakubiri wabaawo ebitakwatagana bulungi waliwo ebyali mukyankalanyizaamu so abantu bamulikirawo kyankalanya ate abantu ab'emitima emirungi so mugenda tulemesa netusalawo tukyuse ekintu kino kubanga abayimbi kwolwo Amadrat baali basazeewo okujja Mawula and Rain baali babuuza muliro Damaliyaki ng'abuuza muliwa ne Pastor Bugembe yennyini naye tugamba ekintu tukikyusizaamu ensonga lwaki tukitaddewo olwaleero olwokuna ate tugikolere wano so bwe baba tebazze neemanya weebali kubanga buli omu yasalawo agenda tuwerekera buli muyimbi gwolaba ne abataliiko Lady Pazo Runnabe agenda kubaawo Dax Katero waali Chuzenbeki waali bayimbi bonna kumpi naye mujje kwolwo mulabe ekyenjawulo ate ekyenjawulo ekiri mu show ya leero kati tugenda laga nti bakomediani ni great tuli bakabi kino nkyeyise sitera kyeyitaayita wabula mumanyi komediani kati wana abakikola tulinamu Mawula and Rain
Amoti Mbalanguzi ne Niro abalala simanyi. Tugenda kuba live band kye tuyita comedy mu ndongo. Mugenda mutegeka comedy mu ndongo wa promoter simanyi biki ne comedy mu ndongo mwaka temuki tulina otegeka abayimbi bakuba sebo live. Ogenda laba live lukuba lande production yeriwo egenda kuba endongo kuva saawa 10 paka gye bukeerera paka kuba gye tumalira. Tugenda kuba live band mugenda laba Bobby and Niro nga tukutte live tukuba live music kolo kyanjawulo comedy omupya omukadde byonna ngambye kino bagise best of Bobby Brown and Niro. Alekani kano nako kaguddewo bugulu bane munsonyiwemu katono nnyo so gwe waawe Ante awo olina okwogera ate lwaki mba nkwogerera ono bamuyise mpozi ate kati obwedda tannampa nagugundiye oyo kyali waffe yatukoledde ku bya stage bambi bamuyita Kingston bamuyita Kingston yatukoledde ku bya stage event yonna eri wali stage amataala kiriya buli kimu kiriya stage okugenda kuba buli kimu lukoba ku lukoba era omuyimbi ng'olina owasidi bajja kuyimba ne baganda bange mbabuulira bwe tugenda okakasita nti eggwanga Uganda tulina talent ntegera endongo tugirina comedy tumulina kati fe atwewulira oli waddemba okujja n'ogamba njagala kwepika mu basajja abo tugenda kuba live band lukoba ku lukoba wezirane production ate mu comedy era tulukoke wegamba buli comedian twagambye aleete ekisinga kubanga twagala kulaga best of Bobby Brown and Niro si feffeka ne bacomedian abalala bagenda kuleeta ekyanjawulo mujje munyomerwe show kubanga temugenda kubaamu maziga kolo temugenda kubaamu kisanyu lyereri gyetugenda okubaamu so saagala kubeera mwogezi wa lunaku olinayo ebigambo ondetedde siteeyo ondegedde ogiro